Emisinde gy'amasomero ga Kabaka mu ssaza ly'e Buddu gisimuddwa Pookino Judy Muleke ne mmeeya w'ekibuga ky'e Masaka Florence na Mayinja. Pookino Muleke asize n'asimba abantu bonna beta emisinde gino kyokka n'akubiriza abangi okusitukiramu okutaasa abakyala obulwadde bwa mukenenya. Abaami be bagenda okwalwanirira okulaba nga temukwatibwa kawuka ka mukenenya naye mudduke nnyo kuba tuzze bakaabirako. Ye mmeeya Namwanga ne sipiika olukiiko lwe akizima wanda bategeeza nti basizeewo okwenyigira mu misinde gino ng'abakulembeze okubeera ekyokulabirako eri abalala. Eddoboozi eddene ng'erya Sabasajja Kabaka tusaanye tulijjumbire. Tuddamu omulanga gwa Sabasajja Kabaka ogw'okuwagira kaweefube ow'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Bwe gutyo bakolera mu disitulikiti y'Erengo ng'abantu beetaba emisinde gy'amazaalibwa aga Kabaka batono tuse kilomita 7 okwetula tawuni kasi y'ekinoni g'emisinde gyesiimuddwa Dr. Sala Nkongi Muwonge omuyima w'ettiimu y'abakyala y'eggwanga eya She Cranes. Abaami mmwe musalawo mutuyambe musalewo naye muleke abaana bakole. Ssente w'emisinde gya Kabaka Erengo Sefaasi Mugabi yabizeza Mutanda olw'okutuuka ku mazaalibwa g'emyaka 70. Sabasajja Kabaka wa Uganda okutuuka ku mazaalibwa ge 71.Abantu wanga ali Sabasajja Kabaka. Bwe gutyo bwe mu ssaza ly'e Mawogola bwe beetaba emisinde gy'okuza amazaalibwa ga Kabaka Ssenkuggundu Lutwe nga amyuka Muteesa yazibudde emisinde gino neyebaza Sabasajja Kabaka olw'okuva omusaale mu kulwanyisako enkola za mukenenya. Sabasajja Kabaka atukubiriza twongere okubeera abasaale okulwanyisa kwa mukenenyako. Aladde Sibusimba buli Jane Francis Kagaye naye yeetaba emisinde gino n'asiima Kabaka olw'akafuba okulwanyisa obulwadde buno. Naye nga tujjukiza bannamawogola okubeera abalamu obulungi era bakakasibwe nti nno mukenenya bulwadde butta era bukyaliyo. Kyandibadde kirungi ne tubeeranga muliraanwa waffe mwana nga buli agenda okuwasa okwekereza kwamuwazi. N'abantu ba Kabaka mu ssaza ly'Ekooki babukeerezza nkokola okwetaba misinde gy'amazaalibwa ge bano basiimuddwa okuva mu ggombolola Myuka Rwanda okutuuka ku ggombolola Ssabawaale ku ddwaliro ekkulu Raakaye. Basiimuddwa mu mukola gw'obulungi obwa Kabaka Ekooki gwe tulina Kalanze Sebugwawo. Era tukakasa nti buli omu bw'anatwala obuvunaanyizibwa bwe n'amanya nze ndi mu kitonde ekisajja nteekwa kukola ekituufu ekifaanana bwe kiti. Abaana baffe bajja kumalako era ne mukenenya Kabaka bayagala gwewo agenda kuggwawo. Yamyuka ssente wa disitulikiti Kayumba Sebalinde yebaza amasomo gye olw'enteekateeka n'akubiriza abaana bali masomero beekuume. Ate nammwe abaana bwe muddayo eyo mu masomero gye muli ne mu bitundu ebirala mwewala okusendebwasendebwa abavubuka. Oli agunaatuyambako okwongera okuziyiza abaana bano obutasiigibwa kawuka ka mukenenya. Iyo mu ssaza ly'Obusujju abantu ba Kabaka bakuŋŋaanidde mu bifo ebijjalo ne beetaba misinde abo basookedde ku mugasiseemu era n'abalala ne babeera ku standard ekakava atabala ekiwabo. Nedda n'omuntu alina akawuka asobola okuwangaala n'abeerawo. Musaza wonna abedde olyamuko gy'ekikonge mu Busujju bawadde ambulensi zitambuza abalwadde n'abakooye. Banja bafunye obukozi babadde bayitirivu nnyo tusomye emirundi egiwera 5 naye ng'ekyamazima tekisobodde kumalawo bonna.